Namwandu bamulekwa n'abazzukulu b'omugenzi Hajj Abdul Wamala Nateete mu factory zooni batabukidde Kanyama aleeteddwa omusiika waabwe Mwanje Mulaje gwe balumiriza okweza eby'obugagga bya kitaabwe bonna nga mu kiseera kino tayagala balinnye ekigere mu luggya. Nga bakulembeddwa omu ku bannamwandu Sarah Nabbanja bagumbye awaka okuva olunaku olw'eggulo nga basuze bweru. Bano ku makya baagadde okutuuza olukiiko babeeko bye battaanya ku ttaka n'amayumba g'abapangisa agali mu kifo kino wabula omusiika takkiriziganyiza nakyo bw'atyo n'apangisa Kanyama okubagobawo. Tulwanira wano waffe nze nkubuulira n'ettaka lya Abdul Wamala. Madiyo n'agenda nga asolooza ssente mu ffeffe nnyini n'atuuka n'okutunda ennyumba y'ono ng'atugamba nti nno tugenda kwegula wano tufune ekyapa. Naye ate ekyasinga otumalako ebyewungula ekyapa kwe kudda nga kiri mu mannya ge. Teyakoma ku ekyo n'atandika n'atusindiikiriza tewakyali alinnya wano. Tewakyali alinnya wano era bw'oba okulinnya wano kibooko ze zikujjawo. Wayisa akaseera poliisi okuva e Nateete ng'ekulembeddwa DPC Hassan Ssekalema n'ejja okukkakkanya embeera. Etteeka ligamba ki? Tusooke tubuulize omusango guliwa? Tusooke tulinde omusango guli mu kkooti. So munansonyiwa nja kuteekawo embeera olumu. Yes, abeewakanyiza obutabagoba. Naye sijja kwagala abantu bangi kubeera mu kitundu. Kuleeta insecurity mu kitundu kyendimu. Bagamba ono yatuuka n'okulumba namwandu mu kyalo gy'ali n'asala ku kibanja kye nga kati bo kye baagala kwe kugabana abaana bonna ab'omugenzi bafune mu kyenkanyi. Twajjawo wano 63 Haji n'afa 9. Kyokka nze mu kufa kwe yali angobedde mu kyalo. Ate mu kyalo omwami oyo mutabani janumbye n'anfuukuuza amaze okutegekayo obulungi najja nalyo ettaka n'alisalamu. Bonna bagabane nange ngabane. Ekituleese wano kufuna bwenkanya tusaba abatuyambe baminisita bapulezidenti bonna batuyambe tufune obwenkanya ngaffe tuli mu bulumi abaana abamu tebalina we basula. Omusiika abadde yeekwese oluvannyuma avuddeyo era n'abaanukula. Poliisi evuddewo naye bano basigadde bakyagumbye maka gano ne basaba bekikwatako okubayamba bafune obwenkanya. Oyo omukyalo baleese nga bamugulira emawokota abalina eka 3. Kakati bano balinga bakonaivinga okujja okufuna keeke kabano abasigala eno. Agamba nti bano baana be bano maama wa bano yafa dda. Buli mukyala yamulekera ebintu bye. Mu kika baagira ki? Baatuyisaamu amaaso. Waliyo ne baganda bange abalala baatuvuma ffenna. Tetutegeera tuli sasilo biki. Era ndowooza mubawulidde awo baagira ki? Boogera. Kaakati ab'obuyinza bajje tutuule nabo tulabe ki ekyokukola. Naye ekyokugamba nti batunde wano kyo sikikkiriza. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde ekkulire lino.